ettaka lya taata wange yandekawo ekibanja yakigula dda nga tomanyi omuyindi yali yakajja biseera bino nga nze wendi wano taata wange n'afa ne muziika nga siina ate walala wendaga era ne tubeera wano baddewo ebbanga ddene nga siina wendaga wonna nga ndi wano n'abaana bange nga siina kigambo kyonna nti oba kino nti ate oba kiri kuva ku ttaka kola kutya naye omuyindi bwe yajja n'agaa nti atugoba ku ttaka era nanyolwa nnyo kati tuwulira emirembe miyitirivu nnyo singa binaaba biwedde ne tutandika n'okuwa obusuulu kyetusaba kyokka bannannyini ttaka nabo bajja tuwa obuyinza tuwa obusuulu kyenaaba kitukolera nga tweyagala. Akoze omulimu gw'amaanyi nnyo siina nakyenyinza kumuwa okugjako kumukwasa Katonda oyo nannyini eyamuwa obuyinza ate Katonda n'amuwa amagezi. Evicting anyone. Okay, so not to worry. I am not evicting anyone. With the Gazule family, we will resolve this Chiganja place where now I am here for the last 13 years. That we will discuss and we will settle that one, no problem. Right now, I am agreeable for the survey report. Buliwola balandlord n'otandika okulwana naye n'amayinja n'ennyonyi omuwadde omuwaatwa okukukwata obulungi bakuguleko omusango mulala yajja n'amaliriza ensonga ze z'ettaka. Y'ensonga lwaki tugamba landlord bwajja simulabewo landlord bwajja mwanirize muwe n'akatebe mutuule wansi w'omuti bwe muti omubuuze ssebo mukama wange tusanyusa okulaba oviiriddeko wagwani nti nze gundi ne gundi mutabani wani nsobola okumanya ebikwatako akulaga endaga muntu n'ebimwogerako naawe omanye nti oyo yani mulina ebibanja ku polotiki 21 ey'omuyindi kakati bwe muba mulinako ebibanja kyekiri kyembadde nnyonnyola you have equal rights naye equal rights zammwe teeka ligamba ki osobola okuwa obusuulu kyekiri mu tteeka oba osobola okwegula oba osobola okutunda seteeka ligamba ki ku ebyo ebisatu lifalasira busuulu ye namba ki yeri mu tteeka kakati ekyokwegula era etteeka ligamba omukisa ogusooka olina guwa landlord bw'oba otudde ku kibanja nga kuliko landlord bw'oba oyagala okukitunda so kakati naawe bw'oba otudde ku kibanja kiba kirungi n'ofuna ki ekyapa nti ne bw'oba ofudde myaka na myaka na buli buwanana obeera n'obwannannyini obwenkomeredde ku kyapa ekyo era ku ttaka eryo. Kuba gavumenti yo yagamba teri kusengula bantu kuki oli landlord bw'abanga awulira nti ayagala abantu baveeko nga naye bw'oba abagambye alina okuwa omukisa omuntu oyo akole ki gwasanzeeko okwegula si mugoba bugobi bwakuwabula w'amagezi ne mu lukiiko bwe ruti ne bw'oba oluyise waka oba luteesa kulumba obamba amagezi ebiseera ebisinga okwata ne mu bweriruma naye ng'oyogera ekiki ekituufu kati awo abamu we batantegeerera teyanazza ttaka obukozi mu kutabaganya wabeerayo sayidi ebeera grave ate teyanyuka na nkumbi ku mutwe kakati nze ngamba kakiika bw'oba toyagala oba oyagala obeera omuwanguzi onaawangula otya nga bukeereretezze Ate si gye twakwata kulumba naye tulina gye twasa tukoli bubi kulisaamu eggaali tusoma freehold
naye lyafuna atya freehold ku ttaka eriri mu town council nga kuliko n'abantu. Ttaka limu bwe lityo liri ekati ya NRM yeri muki era neereetawo multipartism under article 71 eya ssemateeka nti ebibiina byo banange bino ebintu by'obufuzi nze ndi wa FDC wa DP wa UPC nti tojja kutuula n'owa NUP ogwalamenti naye tegwandibadde mulimu gwange mukitegeera. Ensonga ey'okubiri gye njogeddeko yeetule wano Lugasa ewange wennyini wentudde oli yafuna liisi mu myaka egy'ekinaana nga tulina mu lutalo naye yafuna ofa. Naye ekisembayo kiri bwe kiti nandyagadde abantu mwenna bwe mubeera ne balandlords mufunenga ebyapa. Lwaki? Era tetugenda kuyingira mu nsonga za Nerika Farm naye tugenda kuyingira mu nsonga tujja kumulamwa kubanga ekkubo weeriri era abantu balikozesa era baliyitamu obutadda ate saagala mu nkubire nti ate omuyindi yayise mu bibanja byaffe. Ekkubo weeriri liri demarcated liri ku kyapa nga nsomesa bya bukulembeze temuddeeyo ne babafera ne bwe mba nze byensomesa bwe mba sibiteekesa mu nkola nga munkolako. So mutege 14 katonyeze 9 Success FM buli lwakuna. Olunaku lwa leero nina essanyu lya nsusso kubanga tutuuse ku buwanguzi tumaze ebbanga nga twetoloola muyindi takkiriza ripoti sizijja zifuluma nga yakola ki awakana naye leero akkiriza era abatuuze bange bonna basanyufu nange ndi musanyufu katusuubire nti tunaafuna obutuuze obulungi nga teri agenda goba ku ttaka sengengewe asigaleyo n'ebikondo bivundire awo. Nsaba abatuuze bange bagende maaso n'okukola abadde batya okuteekako enkulaakulana ku ttaka kati omulyango muggule bakole nga tewali abakuba ku mukono. Nebaza Honorable waffe Honorable Tebandeke yebale nnyo okumbeererawo wamu n'abakulembeze bonna aba disitulikiti okuva wansi bakansalazi bonna mbeebaziza kubanga ensonga eno bagikwata bonna kinywa. Kati olwaleero bwe tuba nga tutuuse ku nkomerero nga muyindi akkiriza nti ddala ettaka lye liri wansi mu kikko ndi musanyufu bavudde mu kamwa ke nti naye akkiriziganyizza kiba mu lipooti ya surveyor. Ndi musanyufu kuba kati abantu bavuddemu okutya babadde beeraliikirivu tebagenda kugonebwa. Nze ndi mutuuze wano